Yes, tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku Prejan Media TV. Omukyala amanyiddwa nga Full Figure avuddeyo n'ayogera ku nsonga y'okuba nti gavumenti yasayinize ku bipapula bya Barbie Kyagulanyi okusobola okuba nga afuna omulimu wali mu UN. Full Figure agamba nti mbadde ndaba abantu ba People Power oba ba blogger People Power nga bavaayo nga boogera ebintu eby'enjawulo, naye mbadde nninze baveeyo boogere ku nsonga y'okuba nti Barbie yafunye omulimu omusava wali mu UN. Ngera gavumenti yamusupportinze naye sinalabayo yadde n'omu. Nagamba nti bonna beefudde abasirise olw'ensonga nti teri agala kyogerako ekyokuba nti gavumenti ye yasayinize ebipapula bya Barbie okubanga afuna omulimu wali mu UN. Full Figure n'agamba nti ye we yafuna omulimu bonna bagamba nti abaliddemu olukwe, nga gavumenti emuwadde omulimu bonna baleekaana ne bagamba nga babaliddemu olukwe, ne beerabira nti essaawa yonna bisobola okukyuka. Kati nga ku Barbie Kyagulanyi teboogedde. Gwe yonna gy'osinziira tubuulire endowooza yo ku nsonga eno. Full Figure mutuufu oba waliwo ekigendera ddala mu maaso mu ggwanga naffe kye tutategeera? Commenting nga, liking nga, subscribing.